omulimu guno mwe mutufudde kye tuli abalabi baffe tugobye bumale kozi bagamba bata manager era kuba kugoba anti lugwayo lutya engeri ezimu mba sikyazijjukira emyaka gyetolo oba obusonzi bukola butya bwekunya gobye bumale bw'obusonzi bwekunya then n'abali ku TikTok live tubalamusizzaako nnyo TV zino za njawulo abamu muli ku bagita kiba promotions erinnya liriko genda ku kiba promotions oteekemu ojja kuba otulaba ne ku Mbiri Smart Studios ojja kuba otulaba ne ku YouTube Mbiri Smart Studios tujja kuba naawe tuzze n'emboozi yaffe ya music bulijjo omukungu gwe mbagamba ku live nti gwe missing okubabuliza ebibuuzo ebituufu y'ono leero musanze mu ofiisi yano ng'ateredde sijja kubalwisa tusponsoringa ebitongole bisatu tulina ekisooka bakiyita Smart Studios eno ngekola ku recording ennyimba kuyigiriza nnyimba okuyiga ennyimba n'okutunda Smart Studios mulimu Smart School of Music essomero ly'okuyigiriza okukuba ebivuga kuba keyboard kola production byonna biri mu Smart Studios tulina kyebaya promotions kino kye kitongole ekiteesiteesi ky'abayimbi shows ebivulu emikolo birthday oba oyagala kutegeka nkuka gwe noonya kyebaya promotions ojja tulaba n'ennamba yaffe weeri awo tulina ne Shell Electrical Powers enekola ku bulamu bw'ennyumba okuwalinga amasannyalaze kusiiga nju langi paka enjulu eva mu nzikiza ne bakuwa nti onyigaano ttali ne lirimba olimba lwa baasi dunia tuzze ne purogulaamu yaffe ku TV yaffe ya Smart TV eno gye mulaba saawa tulina omulama gwe yali mugwagala nnyo era nagubasuubiza ne mugulinda ate omukungu waffe sooka abantu bano basolewo namusaako nnyo abantu baffe abatugoberera ku Smart TV abantu abawagira kibaya promotions tubaagala nnyo olw'ensonga nti muwagidde music ebbanga ddene era naffe tugamba nti tujja kubawa ebirungi n'essomero lye twabasuubiza tusigazaayo kati ekintu kimu tubadde tubuzaako keyboard nga tubuzaako drums naye kati yo keyboard twagifunye kati tubuzaako drums bwe tumala okufuna drums tujja kuba abantu tubagamba kuba tetwagala kubasomesa kintu nga bakisoma mu bwongo twagala kisome nga basobola okukikola nga tanyumya kinyumye wabula ng'akutwala n'akulaga nti bakikola bwe bati engoma ezo bwe tunaamala okuzigula tujja kubatandika essaawa yonna kyensuubira nti nazo tugenda kuzigula naye lwaki bwe twali mu bidongo temwaŋŋanya kuyiga jazz ate wazaagala te tezaaliwa anti ekyazinemesa jazz ezo ebivuga ebyannema byali bibiri jazz nga yukenabanga muyonjo nnyo ziriko okusitula okupangayo okupangululayo okutikka ku mmotoka n'ozitikkulako ate nga ssebo zikuba obanga asekula ebinyeebwa mu kimu nga ndaba nja kuluyana wensula bwe zisula kati ekyannemesa beesi gitaeno beesi gita nagiyiga nga maze okujja mu studio naye ekyannemesa ogiyiga nalabanga omuntu agikuba okusinza ku ddoboozi eryagivaamu engamba erabika ezitowa nnyo abeera ng'akuba ebijanjalo mu lujja ambe dudududu nengamba beesi erabika ezitowa kanonyemu kana wabangayo golanga bugalo kumpita taina nga katosigawo kugamba beesi ne buganga naye obugalo tebuliwo bulinga buteba bibiri kuyiga buyezi kyokka ate eno gye mwansindika naye mba nga byombi nnina okuba nga mbimanyi kati kyova nti abaana betugamba okusomesa ekintu kyetugenda okubasomesa bagenda kukiyiga bajje nga bakyagala oli ne bw'aba nga akuzeekuzeemu ajja ayige manyi omuntu onyumirwa nulenda ongero nagyegomba obwedda naye kati kanjiyige kaakati abantu bantugenda bayigiriza gita tubadde tusaba obalageko nti gita eno ogimanyiiko oba ogimanyiimu obasuniremu awo ku nkoba tonnabakubirako bano tebakulabanga era bagamba sooka obasuniremu oyinza ndiwo ku lw'abalabi baffe Smart TV enda kuba kayimba kibannaye buyimba nze si kyabujju ne busaako bussa mikono nojja gita eno gita yannemu okuyiga ennyo ate wali ogenda kuba yampaka ogenda kuvuganya tewulira akayimba kogenda okukuba totukubira tata nalukwago gango eyo akayimba kandabe
nsudde mwembuliridde nze mbadde ntunuulira abakyala mujja kunnenya mboogerako omanyi mwambatiza n'erinnya bagera enjuzi abangi bampita lino mutakisa naye nga baakola bubi kubanga byembeera nnyumya bye bibeera bisaanira okwogerako obasunidde ennyimba enzibu ekyo kisaaga abantu bagaya ndi omusajja gitagenda gituyigiriza atya nga yetamanyi kaakati nno omulimu gw'okuyimba guno gwatufunanga kirabo kuba era nsooka okwebaza abantu bazze ku puroguramu zetukoze ku Smart TV nga bagamba webale nnyo okukyaza omwami oyo bulijjo tulimbibwa emirundi mingi naye omwami oyo yayogedde ebintu ebituufu ddala byayogera kuba oyogera ekintu oyo n'akinoonyerezaako n'abuuza ku baaliyo n'agamba bwe kiri bwe kyali bwe kityo anti kati ekikulu nze kyemmanyi okuyimba omuntu bw'aba akwagadde akwagala nnyo kakati abamu ajja nayogera ekintu nga naye yakijja ku munne naye kati omukisa gwe nnina nti nze ebyenjogera nabiraba ate omuntu omuzibe muntu akoppa ebimu nabikola ebimu nabiraba ebimu nembibuuza olina emboozi gye watunyumizaako yabasudde okujja erweru waliyo akatale lumu tujja kugizza emboozi yali nkambwe nnyo lwe yajja ewaffe ku lwokuna nga waliyo akatale kalasa nga n'enkuba yatonnya kwolwo endongo mwagirabya nusu meka kwolwonnaku yali yabina nusu bina mugende mulaba abayimbi bonna kaakati eyo emboozi tujja kugiddira kaakati abantu baffe bano abawuliriza abatulaba ku Smart TV twagala bulijjo babuuza suuna atukubyemu disiko bulijjo babuuza nti lwakitajja nayigendo suuna amagezi mangi suuna meya muleka amagezi mangi suuna meya bwomulaba mugambe oyo tujja mumusalirako bamuyita amagezi gatta naye twagala agambe ayimba buyimbi negiteena agikube kati anti suuna engeri gyempangadde naye emyaka gisoba gigenda mu 20 ajja kugambibwa n'abasajja bensiiba nabo lwaki nange bansaba ssente banjigirize bwereere ffe twagiyigira bwereere nenjukira mwami Sekidde nga njigiriza endongo tuli mu Jupiter nga ntuma eddagala lyengatta erimyufu jjukira ku kyalo teryabangayo kati otambula eno n'ogenda n'okoma n'ogaali embuzi nagamba genda eri kanogaali embuzi ate olina okulireeta mukama waasanyuke kubanga yanjigiriza ejjita kati ebizibu byaliwo ebito mu kuyiga endongo naye kaakati nze kankwebuliza enganze mbiru Smart omulimu gw'okuyimba guno music omulimu gw'okusanyusa abantu guno oba embeera y'okusanyusa abantu yajja etya okufuuka omulimu okuyimba okufuuka omulimu kuba tumanyi nti music yatandika ku musingi kuyimbiramu bantu basuddeawo ne basuulamu ebinusu oli n'abakubiramu bali ku malwa gwabwe n'abakubiramu then kusanyusaamu bantu gwafuuka gutya omulimu kati nze bwe mba njogera ku kuyimba engeri gye gwafuuka omulimu okusooka nebaza abantu nga oba bali mukaaga asooka ye Ssebadduka Christopher owokubiri ye Paulo Damulira oyo yafa yava mu province owokusatu ye Matiya Kakumirizi owokuna ye Dani Mugula owokutaano ye Matiya Luyima ndowooza kankomaawo abantu abo baakola omulimu gw'amaanyi nnyo kubanga nze nabuuza nnyo kadongo kamu ono yajja atya okufuuka kadongo kamu yajja atya okufuuka omulimu era lwaki bamuyita kadongo kamu kaakati ne banyinyonnyola kadongo kamu yajja atya okumuyita kadongo kamu era bakyaba atondawo kadongo kamu kati omusajja oyo gwe bayita Christopher Ssebadduka yali wanjawulo nnyo jajja w'abayimbi endongo eno gy'olaba gye tusibako kulampu eno n'okukwata waya zino n'olonda emu n'okuba oluyimbi kiki kyamuze Ssebadduka mu nsi yonna tewali wakikola
Kaakati nze ate nnyina kye nawulirako. Nawulirako nti mu mwaka gwa 1955 Evergreen ye yavumbula ekintu ekyo. Evergreen yasooka okufulumya oluyimba lwa Kadongo Kamu mu recording. Naye enkuba ey'okulonda waya eyo yasebadduka. Lwakuba ndi oluyimba osobola okulukuba olwa Kadongo Kamu nga tolonze waya. Era nengera Kadongo Kamu. Osobola okukwata mu nkwata eno, kwata si biki era n'okuba ki Kadongo Kamu. Naye ngugambye enkuba ey'okusibako kulambu kuba buli nooti neeyogera n'okuba waya emu n'ozigatta ne zikola oluyimba. Ekyo kyasebadduka. Talina nawe yakikopa kiki. Kakati oyo namutendereza nnyo era mutendereza. Kati kyenawulira naye nga nakifuna mu butuufu. Kwa nakibuuza abantu abawerako. Abo abantu benkumenyedde y'omu namubuuza. Okuggyako Sebadduka. Paulo Damulira wamulabako. Paulo Damulira mbu yafa mu lutalo. Yafa mu lutalo olw'ekinaana. Kati oyo saamulabako. Sebadduka namulaba naye saamutuukirirako. Abantu bentuukiridde be bano Muzeidaani Mugula, Matiya Kakumirizi ne Matiya Luyima. Naye okufuula Kadongo Kamu edda waaliwo bandi ez'Abakongo zaakubanga ku mwenge eyo. Kakati nga bandi ezo z'amaanyi naye nga abantu basasula ssente ne bagenda okulaba bandi we zikubira. Okitegeera? Kakati bano abasajja abakuba Kadongo Kamu ne bagamba naye ffe tukoze tutya naffe okufuna bwe tukubira ng'abantu bajja ne basasula ssente. Bali abazaire basolozanga ssente naye nga bano ate kati nga Kadongo Kamu bakubira ku mwenge abamanyi abeeteekamu value nga bakuba byabwe waka n'afulumya olutambi lwe ne biggwa. Kakati bagamba naffe tukoze tutya okubanga bwe tukubira abantu basasula. Kati waliwo bbaala yali Ntebe eyo. Oyo omwami Damulira ye yagendayo. Paulo Damulira. N'ateesa n'ow'ebbaala nti twagala okujja wano ku lunaku bwe luti tukube endongo naye ng'abantu basasula okutulaba. Oli nakkiriza. Olw'ekifo ye teyabuuza nti nze ngenda kuba nfunirawa. Ate bano abajja bagenda kunywa omwenge. Kubeera bbaala we zisinga okufunira n'okugitunda nefune ettutumu nti wali wabeerawo ebisanyuso omuntu ayagala okujja okunywerawo. Kati ne bagenda ne bakubawo endongo naye nga bakuba eyo giteemu tekuli enkuba gye baagitwanga bakubako ekikono kati kikola ebyo byabalengezi. Naye bano baakubanga gitya ne banyenyezaako akasaasi. Kati waliwo akakebe nga bakakubamu ebituli bwe bati ne bayiwamu amalanga. Buno ng'obukebe bwa kiwe oba kabaddemu ebintu. Waliwo ebisiga ebyalinga ebya gogge nga bisaanukula kati obondo bwe butyo kale akatebe bagakuyemu obutulituli yayiwamu amalanga asobola okufulumya sawundi. Amalanga go gamanyi. Ngamanyi zendi wentuuma gaba ku malanga. Ate nkugamba ki era gaba ku malanga. Mu kitooge eyo wabangayo ebintu bye bayita amawulugungu. Sigamanyago. Amawulugungu togamanyi. Gamera mu kibira gabanga enjulu. Zina abakazi ze balukisa ebibu. Kati amawulugungu ago ge gakola amalanga. Ebibala by'amawulugungu bayita amalanga. Ffe tumanyi malanga, amawulugungu sigamanyi. Kaakati ne banyeenya akasaasa ako. Nnyo omuntu akanyenya ate obutava mu biiti nga talina we yeekutte. Anti music abamuggwe. Katulaba mu kyaki z'Abakatoliki mulimu abakuba enseege. Bagira bati. Kati biiti abaagirina mubi. Naye nti bwe baakuba endongo eyo abantu baanyumirwa nnyo. Mu bbaala y'Entebbe. Nkunoonyeza n'erinnya Kadongo Kamu. Kati abantu ne banyumirwa nnyo naye nga bano bakubye endongo ki? Emu. Kati ne bavaayo ne bakomawo e Kampala.
mukama waabwe yesebadduka nga w'amaanyi nnyo sookoleke olwo bagenza abayimbi bameka entebe okukuba endowooza abo benkumenyedde bonna bataano emitwe etaano nze Christopher Sebadduka Paulo Damulira Matia Kakumirizi Salongo Dani Mugula Mzee Matia Lima akati bwe bakomawo omwami oli ow'ebbaala nga wayiseewo ebbanga n'abanoonya bagamba bana basinga tebalina nyadulesi naye oli omwami Damulira oli yali alina petrol station kwakola kati nga yewe bamusanga yagana amafuta g'okunyola obunyozi bati oba petrol station baali bagiyita mobiru oba eso ebiseera byebyo kaakati ne bamunoonya ne bamugamba mukomeewo kati ono n'abagamba nti ng'ennaku z'omwezi beziti abantu bagambe tukola ki tujja kaakati ono bwe yaddayo n'agamba abantu bali abasajja baffe bali abaakadongo akamu bakomawo ennaku z'omwezi bweziti bakomawo ng'ennaku z'omwezi mujje mu bungi ne ssente ku mulyango kati amawulire ne gatandika okutambula waayi wategedde nti abasajja baffe bali abaakadongo kamu bajja ndowooza olaba ebintu ebirungi byetundategedde abasajja baffe bali abaakadongo kamu bajja bakomawo kati kwolwo kyali kisufu nnyo nga tebalina nabo batuula kigambo kadongo kamu kivaawo abantu bazuukula bakadongo kamu kivaawo abantu baddayo kwolwo oba tebasobola okuddayo wa ku lunaku lwe babalaganyisa bagenda abasajja bakadongo kamu sente ne bazitwala kyembadde nkugamba nti kwolwo abantu baali bangi nnyo nga tebajaamu mu bbaala kati kadongo kamu naafuna ki erinnya era ne batandika nabo okweyita kadongo kamu ffe bakadongo kamu werivaawo naye kino kyobadde obuuza nti yavaawo okufuuka omulimu kati buli muntu bw'akola ekintu kyonna n'afuna ssente atandika okkigaziya batandikirawo ne batandika okukola ki agenda jjanjaba ebirwadde byakyo okukigaziya ne kifuuka omulimu ne musiki ekimuzimba biri ebintu nga bitaano ndowooza ekisooka okuwandika oluyimba nenkwata ekitabo ne peeni nenzija ebigambo mu mutwe nembigatta nembiteeka wano nobiteeka mu tyuni awo nno ssebo n'obifuula oluyimba kubanga kusoma kufuna diguri ekyo kimu jjukira olufuula oluyimba olina okuteeka ali omuntu gwembinyumiza anaanyumirwa omunyumiza emboozi yo ogassa emboozi eyo agyagala kaakati ekyokubiri ebivuga ebikubwa mu luyimba kikulu nnyo olwo tuzimba ki oluyimba omulimu gw'endongo kaakati ekyokusatu ye studio recording oluyimba tumaze okuluwandiika tulutaddemu ebivuga katulututte mu studio olukole ki recording kati olwokusatu gwe bayita publisher yaluwaza bano baba publisher bano abatundanga teepu bakakande ekike Kasajja Lisanis Kasiwukira Tubulo Kase Music Recorders abo baali nno ba mugaso nnyo olwo omusajja gwotegeddeko bamuyitanga Dick Kinobe omujjukira gwe bayita Dick yafulumya ne teepu yange ssebo teepu nagifulumya bambi baafa kati nga nnakoma okuwulira nga nawulira oba mukubira ye yafa mukubira ye yakafa Dick yafa Kinobe yalwa amaaso amanene bannanga omulemereme n'ennamba y'essimu nkyagina mu ssimu yafa kibi nnyo kaakati abo bali bameka abafulumya teepu bangi twogedde no tuli ku mirimu tugambye tugenze kuba publisher ebivuga twadde mu studio tugenze mu studio kuba publisher tugenze kuba publisher bakirasiki kaakati twagala ba producer
abakuba mu studio n'okukwata ennyimba ezo okuzimikisinga naki. Kaakati wano we twagala njagala okuwuliza ekibuuzo. Ekintu kye bayita producer tukinyonnyola abantu olwaleero. Abantu abasinga bamanyi nti nze atudde mu studio nze producer. So nga ate jjukira ennyimba ezisinga ez'amaanyi zenkola. Nzija n'enkuyita n'oŋŋamba kuba bw'oti. Kuba akasaasi nkayo kati kiki. Kati gwobeera producer n'ekyo abantu tebakimanyi. Anti kati gwe atuula wali ku kompyuta abantu gwe baba bakola ki? Kaakati baagala okundika emirimu emingi olwokuba nti nze njibifuka ebimu. Nze mbeera technician oba sound engineer mu Luzungu. Kaakati emirimu egyo embagi 5 ozirabye nti zimaze okuzimbawo omulimu. Kati ogw'omukaaga empagi ey'omukaaga ye promoter. Promoter yaluwa? Promoter yoyo awulira ng'ennyimba zo zifulumye. Bwe zimala okufuluma n'agamba Smart ono bwe ntegeka show Bat Valley abantu bagenda kujja bamulaba. Be tuyita bamulandiza kimeze. Anti lwaki bamulandiza kimeze? Nze mmaze okwemezaawo. Kati gwe osobola okweggyamu ssente. Anti ngamba nze mmaze okumerawo kati okutuuka okuvaako ebibala promota wajjira awo yajja nga okutte ono ani andeesenza okufuuka Smart alina ennyimba. Bano benkumenyedde omuntu eyali ow'amaanyi ennyo mu mulimu guno y'ono publisher Ekike Kasajja. Oyo yawuliranga ennyimba zo n'akugamba nti ennyimba zo zibulamu. Naawe ne weebanja okugenda okola ng'okola ekintu ekimumatiza. Ntereza ebigambo. Okitegedde? Kakati nabana bakubi b'ebivuga abakuba mu luyimba luno lufuuka oluyimba nabo ba mugaso nnyo. Kubanga ebivuga ebyo omuntu byasooka okuwulira nga gwe tonnayimba kigambo n'eki. Naye oluyimba bwe lubeera ku leediyo omuntu awuliriza endongo ne zimukaka okubutavaawo awo alinda ekiddako n'alinda okuwulira ekiddako. Ekyo nno kyakulanga nnyimba ebya leediyo Uganda. Kaakati ne ono producer wa studio naye wa mugaso kubanga ebivuga bino yagenda okubiwa sawundi ennungi n'amaloboozi g'okugajjayo obulungi. Kati oluyimba lufuuka oluki oluyimba. Kakati olumala okufuuka oluyimba kati twagala ssente obadde wayimbye kunyumirwa oyagala ogenda ofune ssente mu nnyimba lwo. Kati awo promota wajjira n'akugamba nti kangutwale eruweero. Awo kiba promotions wajjira antwale eruweero antegeke nnyimbe n'akutegekera n'alanga ebyo byonna nno bipushinga ennyimba z'okusituka okugenda okwongera amaanyi. Ne tugenda ne tukola ssente n'ofunako n'enfuna. Oli ku kiri nti okuyimba kwafuka gutya omulimu? Anti kyolugendo lulagira ngugambye ebiguzimbawo biri bimeka? Bino biri mukaaga. Byebyo. Kaakati kiba promotions atutta omuyimbi eruweero ategese alanze akubye zi drive saawa ziwe ataddemu ssente ze saawa ziweze 12. So nankubira sitoluyi saawa ziweze 12 ekiro ky'enkuba kikutte to omutima agukutte mu ngalo. Sente zonna zifudde. Kaakati ebizibu ebyo kati ekimu ku bifuula music wa leero okuwewuka empagi zino bbiri zaavaamu publisher ne promoter. Kati promoter yasigalawo naye ng'amaanyi bagasaze. Kuba publisher yasooka okukifuula okukitunda. Publisher yali w'amaanyi nnyo kubanga omuyimbi alinga oba bwe naakigeza bwentyo bantu bananyiiga naye temunyiiga nnoonyeza ekyengeza ne kimbula. Omuyimbi alinga embwa enkambwe nga nannyiniyo yalina ogikontrolinga. Nzibu nnyo bw'ogita bw'oti esobola okulumaaluma abantu abali awo bonna naye gw'olina kugikuumira ku ki? Ku lujegere emuyimbi. Kakati omuyimbi bw'abanga byayagala byakola tetusobola kufuna kirungi.
ate tusobola kifuna kubanga omuyimbi olwaliro bwawandiika oluyimba ng'alina ennyimba 100 oluno lwawandiise olwaliro oyagala okuyimbira abantu kyokka nga talina enkadde ezamutunda mu bantu. Kaakati walina okubaawo maneja wano yamugambye nti ennyimba z'ogenda okuyimba nti tugenda ku show yaawa nti ku papaazi n'amugamba nti ku papaazi ogenda kuyimba ennyimba 6 naye lukuliko luno ne luno ne luno ne luno nga zeezo era ne bazikola lyaso nga zeezo kati mu kuva mu lyaso ogenda okutandika show nga buli kigenda okukolebwa kyateekeddwa era takkirizibwa kukyusa. Kaakati bwakusinga amaanyi n'abanga yalina amaanyi so tegenda kunyuma kwegamba okukendeera kw'amaanyi ga music okusereba naddira wansi kuvunaanyizibwa kummwe bamanager ba promota olw'ensonga nti abayimbi bano mwabawe ebbeetu ddene ne mubayita bakama bammwe. Kati obuzibu we twabusanga baatusinga ssente abayimbi babasinga kozi yako ebivulu 3 olunaku. Kati omuyimbi bwakusinga ssente takontrolingika alina ebivulu 3 olunaku gweoyitunudde ekivulu kimu naye nga naye afiirwa wabula ye asigala alowooza mbu kyakola kyekituufu. Naye nze ebbanga lyemaze mu nsi nga nkola tunuulidde emirimu 2 nga bagiseetinga ne bamalayo buli kintu kyonna ne baginyweza. Omulimu ogusooka gwe gw'okusamba omupiira, omulimu ogwokubiri gwe gw'amagye. Kati omuntu yenna ayagala okubeera ng'akola omulimu gwe bulungi akoppa ebitongole ebyo 2. Omupiira ogulaba kati essaawa zino waliwo akatale k'abazannyi okukyukakyuka. Arsenal erina omuzannyi gweyagala okugula bamuyita Victor Yokalezi. Naye amawulire gaakamala omwezi nga mulamba gali ku Victoria. Kitegeeza w'amaanyi nnyo. Naye bw'anajja mu Arsenal n'asayininga endagaano bw'ati amaanyi ge gagenda kukomaawo. Lwaki? Kooki yaddamu okuba nga yali waggulu. Kooki amuleese? Bwe bamala omusayininga ne bamussa mu Arsenal nti kati muzannyi wa Arsenal amaanyi ge gonna ne byagenda okukola kooki yamanyi. Nkutegedde bulungi. Okitegeera? Bivunaanyizibwa ku kooki. Kati singa n'abazannyi abo balina amaanyi agagamba nti nze mu mupiira nze nina erinnya eddene, nze mugagga, nze nsalawo singa omupiira tetukyagulaba. Ogereza ku mupiira n'amagye nti bibaako n'omukontrola. Tosobola kusinga mukamaawo ne buba bakutenda. Mukamaawo kyagambye kyekyo. Kakati amagye bwe bagadiployinga ne bagamba nti mugenda ku mission egindi naye komanda wammwe ku mission eno ye Mubiru Smart kyakugamba tosobola kukikyusa. Kyatakugambye tokikola. Buli kintu kyagenda okwogeraawo kyemugenda okugoberera paka mission ng'ekoze eki ng'ewedde. Kakati singa abantu mu nsi bagoberera ebyo ebitongole ebi bibiri twali badde b'amaanyi nnyo mu bye tukola. Kakati omuyimbi nkugambye obuzibu bwe we bwava kwe kusinga maneja amaanyi. Kubanga ye yaleeta abantu. N'abantu we balesa ani ateeseteese. Ye gwe bamanyi bye tomubuulira tebimukwatako. Kakati twetaaga bwe tubaaba okutereeza ekisaawe kya music twetaaga okusooka okuteekawo amateeka. Amateeka ago nga makakali ddala ng'amateeka ago gawa maneja obuyinza ku muyimbi okusinga omuyimbi obuyinza bw'alina. Amateeka ago mugenda kugateeka nze mbadde ndowooza bwe nti amateeka ago galina okuteekebwateekebwa ekitongole ekyokuntikka ekikulembera abayimbi
kugamba ne gajjanga gakka bwe gati nga bwe twakuba kali akantu nga tuli mu nsiko nga tusoma gajja bugakka bwe gati nti okuva eno ku UNCC oyo mwana mwezi wanizo gazze bwe gati amateeka ne gajjanga gakka paka ku muyimbi nga bwalimenya